Jawo Mitenga abebigere wansi abantu waggulu tugwawo tulayi wano oyitawo era olabawo bulungi olabawo bulungi waliwo katiyo kennyini akali wano akatudde wano mukoona wano ng'ogenda ekatosi wano era jajja jajja waliwo akayita wano katosi woyita abantu tufayite tugwawo ffenna tugwawo tufuna accident netutulako ebigere netubaawo nga tufenafena tulina bwogere so tetulina jajja tuyambe otuzimbire twagala buyambi gy'oli muzeeyi saba gavumenti etuzimbire yetaawo okuletanga waggulu eyo wano tukwa nnyo ate kasiba enguudo zezituyamba abatambuza abantu tuli ba bodaboda wano nkolera wantu mu kisejjeje era mmazewo ebbanga naye nsaba gavumenti n'obuwombeefu obw'ekitalo batuyambe batuleerewo fly over wano wantoni kuba emmotoka zitomera abantu enkyaneggulo wano sipiidi empitirivu abantu batomera emmotoka abava mu mmotoka wano abava e Kampala okusala okudda ku lw'ekatusi bavaamu oluusi nga omumanyi ekibugo ky'emmotoka ayingira buyingiza emmotoka n'emukuba oluusi fe ababoda osala olusazi omuntu omuserengeza ku siteegi y'ekatosi emmotoka nezikutomera naye ekireetera ekyo sipiidi eba nnene ate waliwo jankisioni kale n'olwekyo tusaba gavumenti etuyambe etuteerewo fly over tusobole okubeera nga tusevinga obulamu bwaffe tusaba Museveni tukusaba otuzino kutaiwan abantu wagaliwa tukalugeza okusaba biri abiri mukanga tukwakalunga tenda buzibu na tenda kuwa kalulu bakubuzeyo ruziya katolera kuwa kalulu myaka yange nto yana tembela Kafai bana kuchiwandira wawa muri kalita nyingi ubweje mubeerawo era kiswa kibeerewo soka wagazi okusala sikwa okusala kwenye nyini tukamba abantu wagazi nnyo tutamera nnyo wano amanyiddwa nga musiraamu ensonga ya flyover yeetagisibwa ddala kuba ebiseera ebisinga tulina essomero erikirira eri wansi St. Peters enekirira St. Stephen eri Junior eri eno St. Noah Mawagali eri kati abaana abateteganyizibwa okusala naddala tugenda mu biseera bino ebyokusoma mu kifo ky'okusala okusaza abaana kikalubizibwa abazadde ne wabaawo flyover abaana basobola okuyitako waggulu emmotoka neziyita wansi jukira emmotoka zitandikira eri waggulu nga oli alobodde emmotoka eri mu ndobo emmotoka ezo enene tubeera kibeera nga kiwalirizibwa nnyo okulaba bano abaana abasala emmotoka zisobola kulinnyamu oyinza okusala mulundi gumu accident zapeningawo buli kaseera kati ensonga eyo bagirowoozeeko nnyo nekikwatako basobole okuba nga bateekawo flyover sigadde nga Kakola Ibrahimu anewantu erinnya Amiru Asani musajja mutuufu mbeera wantu era nikuze wantu ensonga ya flyover naffe twagirowoozaako dda nemuna gavumenti eruddewo abantu bangi babakonera ojjukiremu kati tezirina apps twaliwo bitaala era zifuduka waggulu nga ziva e Kampala waziyita speed 10 kati bataasa flyover bataasiza abaana bayita wansi oba ntuliro Jackson amakubo galinga ana kale tusaba ensonga eyo gavumenti etukwateko era nsigadde ze abdi ewantoni tusaba gavumenti etuyambe ambi etuteerewo wano ettaawo kuba abaana bafa baba basala era nekkubo nalyo tiyalikola bulungi tiriri mu mbeera nungi kuba singa lyali bulungi olaba wano era owantu awo ewasinga n'accident buli lunaku accident zibeerawo tusaba gavumenti
tuyambe wakiri ab'ebigere babe nga bayitawo kiyinza okutuyambayambako ensi netambula bulungi yalwawo nadde yandibadde atukolera ddala era lwanguyire omukulembeze w'abagwere bonna yalwawo nadde okuteekawo Wanyane eddoboozi tusigaye. Ojjanga oyogera ku nsonga y'ettaawo Omukulembeze wano ensonga yaffe y'ettaawo kituufu tuyeetaaga olw'embeera y'aksidenti yo nnyingi naye obuzibu bwe twafunawo mbu baffe bagezaako olwaba nkigezaako kiteekawo tufune ettaawo waliwo ndowooza bakamabaoba ate abagezaako kirwana kati nga woolaba waneeno bajja ne bapimawo ne bapima naawo naye nga okoma bukomi awo birabiraawo naye nga gamazima twandibadde tulyebangi bafudde kati emabegako twakatirwa emmotoka yava eri waggulu nekuba munaku wamuziikeyo saidi zekukonje naye ngaeyo nasinoza mbeera yasubiiri nakuba okubeera funda naye nga twandibadde twetaaga ettaawo singa kibadde kisoboka bw'otuuka wano abantu bebayita wantoni ewantoni wano waliwo abantu abayingira nga waliwo emmotoka eziyingira nga ziva e Katosi, waliwo ezivaako nga ziva e Kampala zidda ku lw'e-Katosi, waliwo eziva e Jinja nga zijja, ate waliwo n'ekikubo ekirala ekiva eno emmanga bayitayo Nakawulule nazo nga ziyingira fiki ziyingira. Kati wali bize nnyo awantu wano, ate waliwo abantu bangi wano Wantoni. Era ndowooza wano mu Mukono Wantoni kyekimu ku kitundu ekisinga okubeeramu abantu abangi. Naye tulaba nga waliwo obuzibu, batomereddewo nnyo abantu nnyo. Kati tukubira bakama baffe omulanga aba gavumenti oba abavunaanyizibwa ku nsonga eno nti abantu bano singa bateekeddwawo ettaawo ne bateekebwawo ettaawo nga eriri ndowooza liri bweyogerere ne bateekebwawo ettaawo kijja kutukola bulungi nnyo. Ndaba nga kino ekintu okuteekawo ettaawo kintu kya bulijjo si kyekyamaanyi nnyo. Twandibadde tuteeka ettaawo wano e Wantoni abantu baffe ne babanga bambukira ku ttaawo eryo obubenje ne bukoma okuba kuba piki ziba ziyitawo, emmoloka ziyitawo, tubeera ziyitawo, amakubo gayingiza emmoloka ageri gayingiza ageno gayingiza zino zifuluma. So wali bize nnyo. Tutaase abantu baffe baleme kutomerebwa nnyo, baleme kuttibwa nnyo. Gavumenti mbakubira omulangazi Omusumba David Mang'ongo ekyo ekintu tukikoleko, tuteekewo ettaawo mwe bakama baffe kimwe mukisobola okikolako, so mukitukolere tusobole okuba nga tuseevinga obulamu bw'abantu baffe. Mwebale nnyo mwebaliriza. Omusumba David Mang'ongo kulembera ekkanisa eyitibwa Anointed Healing Church. Tusangibwa wano mu kibuga ky'e Mukono. Njagala okutwala omukisa guno okubakulisayo mwenna mu mwaka oguwedde ogwa 2024 era ne mbaaniriza mu mwaka ogwa 2025 abalaba TV yaffe eno. Olunaku lwayo lwa Sande era nva kubuulira kigambo ng'omutwe gwakyo gugamba nti twetaaga okubeera abantu abagasa mu community mwe tuli, mu mikwano gyaffe ne mu famire zaffe tubeere abantu abagasa. Kakati ng'omusumba waliwo ekintu kyendaba mu kibuga kyaffe wano Mukono. Mukono ono akula, Mukono akula, Mukono kyekimu ku kibuga ekisinga okukula wano mu Uganda. Akula nnyo, abantu bangi. Ndi mutuuze w'e Wantoni. Badde nsaba gavumenti ya Uganda bano e Wantoni tuteerewo flyover kuba obubenje bususse. Tewayita wiiki nga tetuziise lwa accidents. Ababooda abatambuza ebigere batubadde tusaba gavumenti at least eteerewo flyover tukendeeze ku bubenje. Nze Sebusman era nga ndi mutuuze w'omukitundu kino eky'e Wantoni. Mu kitundu kino eky'e Wantoni kiri bize nnyo. Tulina junction ez'enjawulo, emmotoka eziva e Jinja, eziva e Kampala, eziva e Katosi zisisinkana wano. So abantu bangi bafuliddewo obubenje obwa booda, obw'emmotoka ez'enjawulo. So tubadde tusaba gavumenti nga abatuuze okututeekerawo flyover ekendeeze ku bubenje buno nti omuntu bw'aba
kale ekkubo okuva eno adda eri ayita waggulu ne yeewala okufuna akabenje n'ekidduka nga emmotoka epiki kale kijja kuyambako okukendeeza obubenje mu kibuga ky'Emukono naddala wano e Wantoni. Nsigadde omutuuze Sebisman wano mu kibuga eky'e Wantoni. Ndaba omukisa. Kiba kirungi nnyo nga ffe abakulembeze b'ekitundu kino kyongera okutuyambako embeera yaffe ey'e Wantoni wano. Bantu bangi bakaluubirizibwa mu kusala oluguudo olw'ebidduka ebingi ebiri wano mu kibuga kyaffe, naye akaseera bwe kaba kaze nga kattaawo kyongera okutuyambako obaolyawo okukendeeza eri engeri y'abantu baffe okufiirwa obulamu. Ekirowoozo ekyo tukikanyukira nnyo nga ffe abakulembeze olw'ensonga tufiiriddwa abantu bangi mu mbeera eyo. Twongera okubategeeza bassebo ne bannyabo nti tulina abantu bangi abafiiriddwa obulamu okugeza ng'ababoodaboda. Ndoza wiiki 2 emabega tufiiriddwa muganda waffe awo olw'embeera nti emmotoka yagaana okusiba. Bwe yagaana okusiba yajja n'emusanga awo e Wantoni ku mafuta era n'afa. Tufiiriddwa abantu bangi era embeera y'okusala awo ekkubo. Abantu balemererwa okusala ekkubo olw'ebidduka ebingi. Abantu bangi bafiiridde awo bazze babatomera olw'embeera nti emmotoka zijja zidduka nnyo. Omuntu agenda okwagala okusala ng'emmotoka etuuse. Naye pulogulamu ebezeeyo ettaawo kijja kukendeeza embeera y'abantu okubeera nga bafiira mu kibuga.